Kampala District ekolebwa divisions 10 omuli Kawempe, Nakawa, Machindye, Lubaga ne Kampala Central. Era nga muno mulimu obutale obw'enjawulo obw'obwannannyini n'obwa gavumenti okugeza akatale k'ewandegeya, Owino, Busega ne Kaleerwe. Kano ke katale k'e Kanyanya akasangibwa ku luguudo oluva e Kampala okudda e Gayaza era nga bakatundiramu bagambibwa okuba abamu ku abo abaali bakolera mu katale k'e Kaleerwe. Wabula oluvannyuma lwa COVID-19 baasalawo okutandika akatale kano nga chairman waako bw'agamba. Kale corona singa teyaliwo, singa teyajja, sijja kulimba tewaali alina kirowoozo kuva mu wali we yavudde. Era katugambe nti oludda olumu oba yatuyamba okujja oba obutajja naye nga ye okutandika wakatale kano kyava ku mujjuzo gwakola ki ogwava Kaleerwe. Ebya ssentebe w'akatale kano nga tubitadde ebbali. Bannannyini ettaka akatale kano we katudde batutegeezezza nti bano baali bababudamizza okumala ennaku 3 n'ekigendererwa nti akatale k'e Kaleerwe bwe kanaaba kagguddwa oba oliawo n'asiibula. Kyokka nga kati wano batuuse olw'akatale engeri gye katambuddemu batuuse n'okumenya ennyumba z'abapangisa saako n'ezo mwe baasulanga. Ale Kaleerwe oli abagambye ennaku 3 ziweddeko talinawo nasuubira baggula ate gwe naawo bagobe. Akatale kano kalimu buli kimu kye wandyetaaze gamba ng'ebibala, enva endiirwa, emmere saako n'ebirala. Era nga bagamba nti okusomoozebwa tekubulamu kubanga mu kiseera kino abantu bakolera mu zimanvuuli akasana bwe kaaka saako n'ekibuyaga kunta bwama bafuna obuzibu obutagambika. Tulinamu ebintu bye twetaaga okugeza ng'abasuubuzi nga baleeta ebintu omubungi. Kugeza ng'obummonde ng'oli aleese ddala ensawo ezisukka mu 5 n'aziyiwaawo nti oli avudde eri oba omusuubuzi wa wano butagenda walala kusuubulawo kintu. Kati tulina okusiimozebwa okuzimba shelters ezo. Omulanga gwa bano gwe gugenda eri gavumenti saako n'abantu abasobola okubayamba okubaako n'engeri gye bateekateekamu ebyo ebyetaagisa okulaba nti akatale kano kasobola okuwangaalira mu kifo kino saako n'okujuna abantu abatali baamu. Gamba engendo okugenda okugula emmere ku Kaleerwe. We need more sanitation pits. If the government can support us and give us like these things which they give the containers, they put there where we can put our access and then at the end of the day they take them. You are seeing we are using umbrellas to give us a shade, but when it comes for rain, there is where umbrella cannot work. For example, when it comes wind, when it becomes so windy. Wakati poze nga bakasitoma olunaku olungi oyinza okufuna bakasitoma olumu tofuna bakasitoma kale okusoomooza kuli awo mu bakasitoma leero ebisuubizo otambula kati nga nze bwe ntunda ennaanasi waliwo ezikwata nezitatambula kati ezitatambula ennaanasi eba evunda eba ekusala. Tutuuseeko mu k'e Kaleerwe gye tukizuulidde nti wadde omulabi akalabanga akatale akamu wabula busoba mu butale 8 omuli ak'Akajubi, biva mu Ntuuyo, Kizito Market n'obulala bungi. Nnaalongo Namubiru atunnyonnyodde ku bisoomooza mu katale w'akolera mu bizinensi ye ey'okutunda amanda. Ebisoomozebwa byensinza okufuna mu bizinensi eno kyekisookera ddala nti kugafuna kati mazibu nnyo batuusa kizibu nnyo bakukwata bakubaga kulesa kati tugamba tutandise okubeera nti tuli kumpi nakugiremererwa kuba mukulu bakukwata olusibu bakugyako ssente olusibu bakwata emotokana negenda neggwawo ne musigalirawo nga tejjukira bwe muba abakyala muba mweyunzeyunze ne muweranga basatu bana mugende muleete buli omu atwale mu kafo ke waakolera. Ono alina amagezi g'awadde yenna eyandyetaaze okwegatta mu katale kano okusobola okuddukanya ebyobusuubuzi. Oba ojja jangu nga wajja kukola so tojja nga wajjirira gundi kubanga akola kino. Ekirungi nti bw'ojja nekyoyagala okukola tewali akugaana kuyingira katale era gugenda wa bannannyinibo bakuwa ebiragiro byabwe kabbo bwe babyagala kubanga byo byabwe bateesa byabwe temuteesa. Namaganda Esther, MYU TV.